nali nakisaba emabega omwami ntamala emirundi nanneegayirira nnyo omwami Kingowa amazima olina okuleka ebintu bibiri era nejjajja omubyazzemu n'asaba nagamba leka eddwaliro nga lisobola okukeera ku makya nga lyopareti akagwa okugyako ng'omuntu akwangadde nga ye oba nga kyetagisiriza ddala eddwaliro nenfuba okulaga nendipika nina kampanies nnya nina Keke Construction Company eyekola mu kuzimba mayumba, nina Kimbowa Construction Company Limited eyekola mu kuzimba mayumba lwakuba abasinga obungi tutera nnyo okwebulungisa ziriko Keke zange ne lwakuba oba lwakuba ninako kalitiko bya Kimbowa buli kintu kyonna batunulira ddwaliro lyokka. Nina Kimbowa House Guests and Hostels nze muntu asinga amayumba mu Lubanga ekyo kyogera buli luki bapuloka bampita ennyumba nazigula oba mutuuka wange oba 7 mutuuka bana 7 naye bino byogula ennyumba nagula ebizibu 14 nendekawo omuwala we yalina nemugamba ojasoloza maama ontera akwamalawo nti kati tiso recent mwezi gwokubiri bapuloka nga bajja nga bagamba Mukingo watuyina ennyumba okutuuka nga muuka emyalo gwasooka wadde bazirina ozeeteka nezirabika zino zennyumba okwetegereza endagaano nga mu mazima baddamu kunguza nnyumba ate ezaki ekyo nogamba nti nkola netimimenti eniwaata eraavu nja kwebaza famire yange ku ludda olwa maama ne ku ludda olwa taata. Ku ludda olwa maama owange kyeyanzaala ne ku ludda olwa taata nja kubeebaza nti beebale ndi muntu eyakuba obulungi, ndi muntu eyakula n'empisa, ndi muntu mwegendereza, muntu eyakula n'empisa era nsi omuntu osobola n'okunninnyako naye walayiramu okunenguleka osobola okompitinga nange n'okola otya naye nenkola ki so ekyo kyonga kyonkyebaliza Mukama Katonda nti maama owange oyo ne bwawulira kintu ki angamba mugambe nti mwana wange ekyo kijja kuggwa era yanguza bulungi nze gaira wendi blessing